Ensonga beva wange omulimu gutambula. Ate gova nkutalo ngate twongera kutambuza mulimu. Era gwe weebuuze Kasuku nsonga ki kwayinza okuva wala ne Junior. Oba Junior nsonga ki kwayinza okuva wala ne Kasuku. Kubanga Junior yagaye nti obutakuwa gundi interview nalo luki. Kakati lutalo okuva Junior watawa Kasuku interview anatakola ku bonna. Kati tutunule tulabe nti okuva ono bwe yava ku ono waliwo ekitatambula. Kati okimanyi nti ekitatambula ate kyekyabwe ekyomunda. Ffe tubagalako byonna bitambula. Junior yakola channel ye mu week emu nefuna ba subscribers neweza abantu omutwalo gumu nefuna monetization channel ye etambula. Kasuku live abantu bakyagira biraddala abantu bungeedde ddala okwagala Kasuku. Kati ffe kati kumunzikira ekyo ekintu kyayo. Ndife abantu audience byebagalako byonna bitambula. Kubanga Junior byandibadde asaagire wa Kasuku asogenda ku TikTok n'abyogera banajje wange n'abyogera wanage. Bitabafunako ate bye tutabagalako. Kashegeze ebibaluma it is none of our problem. Byawe. Kitegeeza nti ebibaluma basobola okudda behind the curtains ne besorting affair business yaffe ya media egenda mu ki. Kubanga sabadde biyimiriza business yaffe ya media. It would have been a big deal. Naye kitegeeza kati differences zaabwe zikosa baba meka bonga ababiri ate ffe mu media tebinna tukosa ffe business yaffe boominga bweki kasheza ffe tebitukwatako. Era bajja oli watuuka aleetaaga munne ddala personally era tewasadde okuyita essaawa nga tannamufuna kwani okumujja amanyiiwo anti lake Dubai n'akayimba you know where to find me posi bakayimba batya guyimba mu wa comedy toyagala anti abantu you know manyi to baga tokkiriza nnyo kati gwe past wo yagala ate tumwerabire bwerabizi ate ng'otukaka n'amaanyi na kibuli twagala muntu ayogera ku comedy mpulira oyagala nakungwa mu bulago ninga eyo gye wava ddala bw'otunula ng'omubikiri wava omuntu okkiriza gye wava Stefano nze tomumanyiira mwana ati nze gwe kati gwe ekizibu kyo twagala kuleeti ku gundi kuliraanya yadde future yo ku past yo yadde ababiri abo olinga lutale oweruweru n'asanga oweno beetuga owakomawo mukwano n'asanga olangwa mbulago anti oli ate alinga yazaala ono kati awo omanye eriyo omuntu atagala muleta kafaananyi kedda wane pasa buge mutayala kola ku nnyimba z'enkadde buli waza bakwata ku mutwe bw'ati oba bamugamba bw'oza bw'oyinza okuddayo